America chika mu series zange zensharinze nammwe olwaleero ngenda kwogera ku kinsonga ya capital kubanga naddala abavubuka abato mugoberedde nnyo nga munsanze wakati emboozi temusobola kuddayo mabega kukebera buli kimu omusajja yavaawa sente yazikola atya kati fe tukoze tutya eriyo olina omulaba nga akubuuza tyeri ettaka muzeeyi fe tukoze tutya oddifuna America chika agenda babuulira mu bufunze nti ye sente ezize capital we wa savings nze ndi musajja nkolera musaala nakolera musaala wano ndi musomesa wabula omusaala gwange gwaliko munene bwe nali nga nkolera wabweru emyaka egyasooka mu 10 ng'omusomesa South Africa bwe nali eyo n'ensevinganga sente zange nnyo nkibabuulidde emirundi mingi era nze ndi proponent wagamba nti omuntu osobola okugaggawala wadde okolera omusaala era nze ndi proponent wagamba nti capital asinga akolebwa through savings no savinga sente zo n'olwoka otandika ozitranslatinga mu investments ezo ne zikuleetera obugagga wadde nkimanyi nti capital asobola okuva mu bintu bingi abasingira ddala okunsanyusa be bagamba capital mutwe era ddala capital ayinza okuba omutwe kuba eri abantu abalina emitwe egiri sharp abagezigezi nga talina track record ya mulimu gwakulaga gye yajja sente ze naye nga mulaba ddala sente azirina n'obugagga abulina. Alice America Chika is talking to the person omuntu oyo owa bulijjo gwe bakozesa oba eyeekozesa mpola mpola nga bw'asevinga obusente bwe n'atandika okubusiga ne buzaala ne buzaala ne buzaala ne buzaala. Omuntu ow'omusaala atuusa atya okukola ebintu bino byonna. History muwanvu naye nze ndi muteresi wa sente naye wadde nkimanyi nti capital ayinza okuva mu bintu bingi. I think bannagagga mu nsi yonna more than 50% capital waabwe musikire era buli muntu alwana ennyo okukola ku ssente abaana bo bayambibwe okufuna capital oba bamusikire. Nze ndi fortunate nti kitange tannafa sinnasikira bugagga bwe naye nga nzeekoze obwayi kitange wali ekabowa naye nga the surest way ey'okuraisinga capital is through savings. Kaba babuulire ebirala naye nga mbimanyi talent aba musicians abasambi b'omupiira baki bannalulungi ezo zonna sources of capital gy'osobola okujja capital wo naye nze njogerera ku kyange nze kye nayitamu ate era kyenkakasa it is the surest way ate nenkikakasiriza ddala nti tolina kusooka kubeera muntu waawala nnyo munnabya oli minisita nti lwofuna capital. Omuntu yenna asobola okusevinga katono kaali nako. Ekyo kye kibuuzo ekiyinza naye nze abaana nina abaana mpeerera abaana tufuna obuseete butono nnyo bannange mbakakasa nti Katonda tayinza kutikka mugugu gw'otasobola kwetikka. Katonda bw'oba ofuna emitwalo 3 baasikaali mbalaba bameidi mbalaba abafuna 15 naye nze abeewaffe mbalaba abafuna 2 nga omwaka gugenda okuggwako ng'alina miliyoni 1.8 ng'ate abadde aweerezaako ewaabwe lwakuba basevinga lwakuba meidi n'omusirikale w'awaka n'omukozi w'okufaamu w'akakiika talina bintu biwanvu nnyo bye yeeyingizaamu. Abantu abasinga regardless of ku nsimbi entono ze mufuna savings ziganye oba savings ezo bwe muzikoze temuzitranslatinze into investment naye musinze kuzitranslatinga into bintu by'amasanyu. Omuntu n'akola afuna mitwalo 5 kiliina naye n'alooka abaleetera bajeti y'embaga zitunulira mpaayo kyensobodde n'aleeta bajeti y'embaga ya miliyoni 2.7 abantu baleese bajeti za miliyoni z'embaga miliyoni 5
ne bababuzaabuza ne babajja ku mulamwa n'okola embaga n'esasamaza ekitundu kyonna n'ogenda okwanja n'osasamaza ekitundu kyonna naye nga ggwe ekyo kikutwalidde emyaka 4 oba kigenda kutwalira emyaka emirala 4 maaso. Nyumba ya kusulamu kuba oyagala okulaga abasinga cribs mu Uganda n'ozimba ennyumba nga nene nnyo teri proportionate ku business yo oba ku income yo. Tyabasula mu kalina malayika bezisooka okutuukirako nze zinaatuukako oluvannyuma nze bakakasa sirina kalina naye tunuulire ettaka olirabe wano kumpi ngenda kuwezaawo omwezi nga lita za diesel tukozesa bina buli lunaku n'amanyi okupangisa ebyuma bwe mumiraba naye ntegeka ettaka lino ku sizoni eno osanga ndikozese oba ku sizoni ejja oba omwaka ogujja oba emyaka 10 egijja insha Allah. Kuba ekintu kino nze kinkolera okusinga embaga ya mutabani wange gye mukoledde ng'eriko ebifaananyi bweti nga yabadde ku mawulire. Sigambye nti tezikolebwa naye ekintu kino kinkolera nze bwe ntunula wano engeri gye ntereezezzaamu ettaka lino nenzirira amazzi n'engajja eri n'engakomyawo eno nenteekamu budams obw'amazzi obugajja eri wansi lowland n'engakomyawo eno ku lukalu nga ne dams endala ziri eri waggulu ettaka nenditunuulira bwe nti neŋŋamba alhamdulillah. Ninga abakoleezezza Mercedes Benz G63 AMG ninga abakoleezezza E63 AMG ku ttaka lino naye eriyo omuntu omulaba akyezimba naye ng'ekintu ekisinga okumutta is that luxury vehicle. Eyo ennyumba gy'azimba mu kyalo ewaabwe olw'okuba abaalina akasiisira n'akola nnyo ali ku kyeyo azimba ennyumba esinga obunene ku kyalo. Oluvannyuma n'agamba kapita atubuze oba Buwarabu bwansala oba kino kyansala. Bakama baffe batukozesa bubi tebatuwa. Mamedikakika abalaga real life examples. Nze kati bwe ngula G-Wagon nengipaakinganga wano ekintu ekyo kiri proportionate. It's proportionate to the investment. Naye okyapangisa okyakola otya n'okola embaga budgeting eri bweti capital munaamufuna mutya. Ebyo ebintu bibiri olwaleero byenjogeddeko. Capital kyeki afunibwa atya then nembalaga capital omutranslating otya into investment. Tekikwetaagisa kunnyonnyola bigambo bingi nga walaba wano nti waabaddewo ekibira ng'ekibira okirabye nkijjeewo nga mu kifo ky'okugula G-Wagon mu kibira kino 0 acres nnyingi nnyo nasazeewo ssente nzizzeemu nongoose ettaka such that emyaka 10 egijja mu maaso wano nnimawo nga nnimanga abali e Budaaki nga nnimanga abali e South Africa n'okubasinga kuba embeera y'obudde ewaabwe si nnungi. Kugali amazzi gensimye n'engajja eri n'engakomyawo eno n'enkola buddamu n'embwongera n'engakomyawo n'engaleeta eno ku lukalu. Kati lwaki toolime wadde ku musana? Bwemaliriza gano ga bulldozer bwe gamaliriza litrakita eddene lijje liroke livuuguule oluvannyuma ndooke ndeete trakita endala eyanjala ndooke ntunuulire entereze ekazi zino 10 bwe mba njagala kusimba soya
sirina kinnemesa. Tractor eyitamu oba zino ez'ebikumbi ezigenda zigirano ezisimba zisuulamu n'ensigo, oba tukole n'abasajja bange award 4 ngoni muke award 4 nga tulima. Lwaki abantu bangi nnyo bavudde mu kibuga ne bagamba nti musajja wattu ekibuga obusubuzi nga bukalubye, moolo nga zitutabukidde, okuimportinga bannange nga kutabuse. Kuba omusirigo ogwa kasooli wano ku acres 10 Simba hybrid olokola bobo omusajja teyagaiti okulima tekuliiko musolo, okole silage, oli sente, okama amata tegaliiko musolo ne bwokama litaazi 15 buli lunaku okujjako ng'ogakozeemu yogurt value addition. Mba njagala ki abalala bakole yogurt? Bannange, step by step, abaana abato kino tekibeetaagisa kukola kintu kinene bwe kiti, kubanga emirembe gikalubye ettaka eddene terikyalabika bwe riti. Abaana abato hafu ekayo 5 ku 10 yo egundi kyonna ky'osobodde oba ekaazi zo 2. Mamedi Kakiika abalaga engeri gy'oyinza okutranslatingamu, abalaze ye savings gye yazijja, abalaze Mamedi Kakiika tabalagangako bifaananyi byambaga ye ngalina omukyala. Mamedi Kakiika tabalaganga mbaga ya millions nyingi y'abaana be. Ne Mamedi Kakiika abalaga kukola. Therefore Mamedi Kakiika n'abakingiriza nnyo tinga mukyezimba osobola okusevinga akatono k'osevinze. Bw'omalanga okasevinga ate tokayiwanga erino yanika n'osula n'ozimba eriyumba nga ddene nnyo n'okola ng'oli malungu, kuzimba nnyumba egenda okutandika okuwulugumira ekiro, oba abaana n'obatwala mu ssomero ly'otasobola, oba n'okola embaga ez'akabi, embaga okwanjula. Ebintu bino bannange mbigendererenga mu living within your means. Mamedi Kakiika takulaze G-Wagon, akulaze investment. Kyekyo.